بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tukyagenda maaso n'okubaako bye twejjukiza mu ddiini yaffe ey'Obuisiraamu. Tutambulira mu kitabo bakiyita Umdatul Ahkam, kyoyinza okuvunula mu Luganda nti empagi y'amateeka. Hadisi ziringa 45 ke katemerero ke tuliko. Bwe tuzimalirako insha Allah tuba tugaziye mu bintu bingi. Era nja kusaba omusomi waffe olwaleero atukulemberemu tulabe bwe tugenda okutambulira biizinihi tabaraka wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. نبي صلى الله عليه وسلم atugamba mu hadithi eno ejiwa ku Abdallah mutabani wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, enzala yo mu kibuga Makka al-Mukarrama. Omu ku basahaba abato Abdullah ibn Umar atwalibwa mu basahaba abaali abato abaafuna omukisa okubeerawo ennyo mu madalasa. Era Abdullah ibn Umar kyakuyiga kikulu eri abavubuka abato. Tannafuna bimumalawo, akyasula bwa kitaawe, tamanyi renti, tamanyi nti bagula emmere, tamanyi nti balina ne medico. Ate ogwo omukisa gwa kukozesa nnyo okusoma irimu, kubanga ate gy'olaga mu maaso ojja kuba ofuuse bize n'ebirala. Ogwo omukisa mukulu nnyo gukozesa. Era basahaba abaali abato be baasinga okusoma ennyo irimu ku nabbi. Olw'ensonga nti baayosanga Abdullahi ibn Umar, ono mutabani wa Umaru, generaali, yabangawo nnyo mu dalasa kubanga ali asula bwa kitaawe muzeeyi Umaru. Talina renti, talina wagulira mmere. Bava mu dalasa ajja kusanga emmere eri awo. Naye atugamba nti nabbi yabagamba sallallahu alaihi wasallam nti Bilal ibn Rabah twamulaba yu'adhin bil-layl, ayaziina kiro. Era bwe muwuliranga Bilal ng'ayaziina mulye munywe. Olwo yali ayogera ku nsonga za Ramadan, ddaako eba ekyaliko. Naye bwe muwulira okwaziina kwa Abdullah ibn Maktum omuzibe, mulekeraawo kulya, ddaako eba eweddeko. Ebyokuyiga ebiri mu hadith, bwe tubeera mu mwezi ogwa Ramadan twetaaga adhaani 2. Emu yakuzuukusa bantu kulya, ey'okubiri yakuyimiriza. Naye balina okuba nga basobola ozaawula. Balina okuba nga basobola okuzaawula. Kyobula nabbi abatirawo Bilal bamumanyi eddoboozi lye, bwe baliwulira, kubanga oyinza oddiwulira ng'oli mutulo. Singa bamwazinyiye omu, oyinza kati nga batayinanga ssaawa ebiseera ebyo. Nabagamba kasita muli eddoboozi nga lya Ibn Maktum, manya ddaako eweddeko. Naye bwe liba lya Bilal eba ekyaliko. Tebalina amasaawa, tebalina masimu. Kati n'abaawulira sallallahu alaihi wasallam nti Ibn Maktum alangaddaako okuggwako. Bali babaawula amaloboozi.
era naffe ono tweyawula amaloboozi. Sheikh Yahya Ramadan eddoboozi lye ng'atudde ku muzindaalo siri eri abalala, era omuwulira buwulizi n'omanya we gundi. Abdullahi ibn Maktum yalinga ggalawo ddaaka, budde bwa ddaaka buweddeko, ate Bilal ng'aggulawo. Ekyo nno kiraga nti kikkirizibwa okuba n'abaaziinyi ababiri nga baazina mu biseera bya njawulo. Omuzikiti gumu ne guba n'abaziinyi babiri, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam masjidi ye Madiina yalina abaziinyi babiri, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ne Abdullahi ibn Maktumu omuzibe yali talaba. Era ekyamulondesa omusajja ono aliko obulemu, yalina emirimu emirala emingi egy'okukola. Mujjo mwalingamu okuba nti yajja osigalawo ku masjidi nga imam nga tugenze mu ntalo. Bwana twagendanga mu ntalo, abalaba yabatwalanga. Ono muzibe nga tayinza mutwala mu lutalo, nga yasigala ku muzikiti nga ye mwaziinyi ng'ate ye imam. Era mulimu obujulizi obulaga nti omwaziinyi asobola okwaziina n'akima n'atusaaza byonna ng'abikoze omu, tewali buzibu. Yasigalanga ku masjidi nga yabudaabuda masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tagenda mu ntalo. Abdullahi ibn Maktumu radhiyallahu anhu warda. Ekigendera kya hadith kulaga nti kikkizibwa okuba n'abaziinyi babiri, era mu mwezi ogwa Ramadan kisaana ne tuyambako abantu baffe okubaawulira mu njaziina, kubanga oli ayinza okuzukka nga baaziina n'atamanya njaziina eggulawo ddaaku oba egiggalawo. Naye waba amanyi ku kitundu nti eddoboozi bwe riti oyaggalawo, naddala okuggalawo ddaaku kwa kwegendereza, si kulwa nga omuntu ali emisana ng'alowooza ddaaku ekyaliko. Naye lwakuba omulembe guno essaawa weeziri, essimu otunulako n'omanya nti kati ddaaku eweddeko, naye bali tebaalinanga masaawa. Naam. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث يا سعد بن أبي سعيد الخدري إنزال يوم مدينة من يجي سعد بن مالك بن سناني ava mu kikaayi ky'Abakhuduri ekyo nga kibeera Madiina radhiyallahu anhu, munnayirimu ate nga munnamagye, mugamu ku magye ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuleetedde hadithi ya mutabaatu al-muadhin, okubanga tugoberera omwaziinyi. Olw'okuba nti Allah fe atwagala nnyo jalla jalal, wakati ng'omwaziinyi ayaziina yayagala otufunewo empeera, oleme kusirika busirisi. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tumul muadhin faqulu mithla ma yaqul. Bwe mbanga muwulidde omwaziinyi muddeemu byayogera. Amakulu akakaseera k'okuba nti omwaziinyi ayaziina, nawo tuyoolewo empeera. Tuyinza kuddamu mwaziinyi byayogera n'otafuna mpeera. Ate teweerabira nti okwaziina kujjuddemu tawhid al-aqida, okwawula Allah tabaraka wa taala, okozesa omukisa ogwo okuliniwalinga shahadayo, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Zonna ezo shahada. Allah fe yatwagala nnyo, wakati munnaffe oli ayaziina alime kufuna ikampeera, naffe tuzeetabemu. Okujjako ku hayya ala ssala bazita hayya ala tayini. Hayya ala ssala ni hayya ala alfalah. Awo toyogera mwaziinyi byayogera. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, awo tugamba la hawla wala quwwata illa billah. Olw'ensonga nti mujje eri ssala, mujje eri ssala, mujje eri okwesiima, mujje eri okwesiima, ebyo si bigambo bya tawhid.
era si bya ibaada ng'ebisoose n'ebiddako. Kubanga ebisoose ibaada, tawhid, aqiida, kwawula Allah, kutegeera Allah, kuno kukowoola mujje eri sala, mujje eri okwesiima. Wa hayalataini tetuddamu kyayogedde. Hadithi endala zijja nga zitulaga ti ate tuddamu la hawla wala quwwata illa billah. Wabula okufuna empeera z'omwanzinyi ng'omugoberera olina okuba ng'omutaddeko obwongo. Si eno oli ku TV eno bw'ogoberera omwazinyi ng'obwongo buyuzizaamu. Waliwo obulaba TV n'obugoberera omwazinyi, nedda. Eno oli ku kompyuta olina by'otextinga wali mu WhatsApp, embo eno egoberera mwazinyi. Anaafuna empeera ez'okwogera okuddamu omwazinyi byayogera ayimiriza. Sooka ove ku WhatsApp, sooka ogoberera omwazinyi, sooka osirike, musooke musirise emboozi, so sene emboozi zigenda mu maaso bw'ate ogoberera mwazinyi. Okugoberera omwazinyi oteekeddwa okuba ng'osirikira ddala n'omuwa obwongo n'amagezi n'omubiri. Naam. Kuli eyo qadara 50 wakati wa adhan ne iqama, wakati w'okwazina n'okukima. Babuza ibn Anas ibn Malik radiyallahu anhu, batabe abataalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama bali babuuza omuweereza wa nabbi Anas ibn Malik wakati wa daaku n'okukima obudde bwalinga bumala kina, baga nti ekigero kya aya wasomera aya 50 n'ekyo kiri wakati w'okwazina n'okukima, sinja zina zino ebbiri. Okitegedde kyobuuza? Nedda, okukima tekuli kukuyimiriza kulya ddaako. Yali abalaga bulazi kiseera kiri wakati w'okwaziina salaatu subuhi ne iqama. Si kulwa nti olwaziina subuhi nga mukima, walina okubeera nga waliwo ka period. Naye ebyo biri mu kitaabu siyamu no byatakulatakula. Ezo hadithi tujja zisanga mu kitaabu siyamu. Era nga tusaba insha Allah iwana babulayo omwezi nga gumu tubuuke tugende ku kitaabu siyamu okwetegekera okusiiba insha Allah. Naye tujja zisanga omuganda agantu eno basumulula ate gwe okola ki? Linda bagenda kusumulula byonna bifune mu bujjuvu ate osuna eno biyiike. Naam. Bwe tumaze byonna ebyo kufuna wuzu, kusenya, kwaziina, n'aleeta akamu ku bukwakkulizo obusookera ddala mu bukwakkulizo bw'essala, istiqbaalu al-qibla, okutunula mu kibula. Okutunula mu kibula kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'essala, si mpagi. Njawulo ki eri wakati w'akakwakkulizo n'empagi? Akakwakkulizo tekava mu ibaada okuva lwetandika mpaka lweggwa, era singa akakwakkulizo kava mu ibaada weefiira. Ate nga kyo kyawukana n'empagi. Empagi si buli kaseera nti eba mu ibaada. Kati al-Fatiha mpagi, mu mpagi zaki? Z'essala. Naye mu ssala muna tusoma al-Fatiha? Tusomako katono ne tugivaako. Naye okutunula mu kibula kakwakkulizo, singa osalako era akabbiri, ey'okusatu n'otunula eno essala eba efudde. Kyetuva tugamba nti wawuliranga sharutu nti kano kakwakkulizo, kitegeeza tekava mu ibaada, oba hijja, oba lamanzaani, oba ssala, oba zaka, tekafulumamu okuva gyeva paka gyekola ki? Wekafulumira ng'efa. Yenjawulo wakati w'akakwakkulizo n'empagi. Kati okutunula mu kibula kakwakkulizo. Era abantu mu ssala
bateekulamu emiteeko 3 mu kuva mu kibula era nga kya mutawaana. Bwe twatunula mu kibula tufeesinga mu kibula ffenna n'ebigere, toyimirira V, weewala okuyimirira mu leeta V, birina kutunula mu kibula n'ebibegabeega n'amaaso n'omutwe. Abantu bangi bava mu kibula mu ssala, oluusi ng'atambuza amaaso gokka ne gagenda bwe gati ne gagenda bwe gati, gaba gavudde mu kibula. Ekyo kikendeeza essala. Abalala atuuka time omutwe gwennyini ne guva mu kibula bwe guti nga alina byalaba n'agira ati, bw'ogira bw'oti omutwe guba guvudde mu kikendeeza essala. Ate ekigitta be bamuvinga bode, ebigabiga bino ne biva mu kibula olw'okuba alina byayagala okulengera eno ne bitunula eno, essala efa. Baana bange mukyali baana bato, tugenda tubeera mu mizikiti gyaffe eyo, ojjukira ffe tulidde mu bwavu. Alhamdulillah, tumwebaza Allah tabaraka wa taala. Kati bagenda bakasuka akeetaano, omusajja mukulu ali mu ssala nayagala alabe gye kalazi naye sikulanga bakeezibika, katokakkana ensingo neggwayo n'atandika okusitula ebibegabega. Bagenda okumala sunna yajja abanye nti waliwo akeetaano kennengedde nga kajja kalazeewa. Ekibula kasita ositula bode neva mu kibula muno, esswala eba efudde. Ow'amaaso nga yagatambuza bw'ati eba gikendeeza empera n'omutwe guno naye kasita ositula ebibegabega. Ninno nga kiki ekiriwo? Kwetegereza n'okulaba biki biri mu muzikiti. Naye tugenda tulowooza mbu esswala ya sunna. Esswala eba ya sunna nga tonnagitandika. Bw'omala ogitandika eba tekyali. Era bw'ozannyiramu ofuna omusango. Eya sunna eba ya sunna nga tunakuba takbiira. Olukuba takbiira Allahu akbar nga tukwatirayo. Era ky'ovola tuyinza gga nti kasita ya sunna amavivi kangabuuke, kasita ya sunna tahiyatu kanjireke. Kisoboka? Ozannyira mu sswala ogw'omusango. Eba ya sunna nga tonnagikola ki? Waliwo okwetoola Kaaba mu biseera eby'omujjuzo. Manyi okwetoola Kaaba kulimu, olina okuba nga olina experience. Bwetoola Kaaba ng'ogiyita ku lususu, oweza emirundi 5 ng'obuzayo 2 omaleyo 7 otandika okugyesamba. Bwe tubeera mu kaseera k'omujjuzo otandika okugenda nga weetoola okyusa leeni. Naye singa giggwayo 7 nga tonnaba kwesamba Kaaba, bayinza okuzzayo emirala 3 nga noonya way out neweetolola 10. Tojja tugaa nti ajadde gya sunna kasita gadde sunna, nedda. Nekakutanda kubanga bw'ojja tulya ku lususu kuli okufulumayo waliwo force gy'osanga eyinza okuzzaayo omulundi omulala mulamba neekuzayo n'omulala. Byenkugamba mbikugambisa experience ya myaka 18 nga neetolola Kaaba alhamdulillah, saala akkiriza ibada zaffe ffenna mu hijja ez'omujjuzo kuva ku bino okuva covid yatabula eduniya. Kasita oweze 5 tandika okugyesamba. Ate Kaaba ya Allah yagikola gy'okoma okugyetolera okumpi n'empera ziba nnyingi, naye ate akanyigo kaba kangi. Ennetola ya Kaaba erimu emiteeko 3. Okuba okumpi ennyo ku yo empera ziba nnyingi, akanyigo kaba kangi, olugendo lufunda. Waliwo intermediate class nga tali wasemba tali ino kwennyini, akanyigo kakendeera, olugendo ne lweyongera n'empera ne zikendeera. Wali abatambula eri majestically bayita eri ewala terya mu nkoona nako, olugendo lweyongera terya koonako, empera ne zisaliikira ddala. Naye Allah yakola okwetolola Kaaba mwegradinga mwekka terya bagamba nti eno sijja kusobolayo kanzire wali, terya bakondako. Tobeerawo basikaali simanyi ba ashers teri. Ogenda okulaba bakirimaanyi nga badda mu bakirimaanyi bannaabwe, middle class nga badda mu middle class ne bamuzeeyo eri. Era bw'ogenda mu bamuzeeyi teri n'omwa koonako. Wetolola mulundi gw'ogusooka nga guggwayo n'ogwokubiri
naye olugendo luba luwanvu, olugendo luba luki kubanga oba oyita eri. Naye njogera kuona agyetololera ku lususu ng'ogikwata nako bw'oti kasita giwereegi okuggyako nga tobadde kavuyo, naye oba nga omujjuzo mungi, etaano bwe giggwayo tandika okugyesamba, kubanga bajja kutwala n'emirundi emirala nga togyeyagalidde. Naye olwa force olina okuyita ogguka eri, waliwo amaanyi mangi, oba nga ayita mu mugga nga gudde eno nga gwodde eno, gulina okutwala. Kati olina gwetabamu mpola n'ogenda nga ogubbako mpola, so si gukulosingamu bw'oti. Bw'oyagala okukulosinga emu eba accident. Tugenzeeyo okulaga nti ibaada zino eza sunna ziba zaki? Eza sunna nga tonnatandika. Bw'ogitandika nga tukwatirayo eba efuuse ate farada. Toleeta mu muzannyo nti kakati kasita ya sunna. Oyinza okuba wasibye emmande n'ogamba nti kasita sunna kandye nsiibe. Ennyo nti ndiwirwa kuba lwa sunna kanywe ate ngende mu maaso. Lunaku luba lumaze okufa. Bw'oluba lwa sunna luba lwa sunna nga tonnalutandika. Bw'otandika amateeka gakwata. Naam. Tugenze ku istiqbaalu al-qibla. Baabu istiqbaali al-qibla. Al-qibla ategeeza Mukaaba. Kakwakulizo okutunula Mukaaba. Era okutunula mu kibula Allah tabaaraka wa taala yakirwako nnyo mu Qur'an. Ejuzo ey'okubiri ng'etandika eyitibwa sayaqul. Kubanga ekibula eky'okutunula e Makka ku Kaaba kyajja tuli Madiina nga tumaze okusenguka. Okusooka Nabbi yalinga atunula ewa Nabbi Sulaiman e Palestine. Nabiyullahi Sulaiman alayhi salaam Masjid al-Aqsa. Kubanga ne bannabbi abaasooka gye baatunulanga nga basaala. Era naye n'atunulanga eyo nga tuli Makka sallallahu alayhi wasallam. Naye oluvannyuma nga tutuuse Madiina Allah n'amulagira sayaqulu as-sufahaa'u mina nnaasi ma wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Olupapula luno nibwo bikule waddako wonna ali ku kibula. Jukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abalabe. Abamu Bayudaaya, abalaba nanfuusi, omunanfuusi mubi kubanga akulaganga ali naawe, alya mu lulime ne mu luki ne mu luzise. Allah tabaaraka wa taala bw'amala okulagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram. Okuva na leero ne ttiimu yo yonna ne umma yo bwe mulibeeranga wonna ne muyimirizaawo essala, obwolekero bubeere omuzikiti gw'emizizo ogw'e Makka. Min haythu kharajta wonna obuufu mubwolekeze ki? Abayudaaya n'abannanfuusi ne bakyankalana. Dini kyeyo Muhammad musajja muzibu ayinza tokyusa ekibula ky'abantu si yonna emanye ekyo kyokka ekyo tutunula Palasitayini. Allah naga nti sayaqulu as-sufahaa'u mina nnaasi, ababuyabuya mu bantu bagenda gani ma wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha, kiki ekyabajje ku kibula kyabwe ekimanyikiddwa emyaka n'ebisiibo kye batunulamu. Kubanga tugambye ne bannabbi abaasooka baatunulanga wa Palasitayini Masjid ya Nabi Sulaiman alayhi salam ibatunulanga. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bagambe ebivanjuba n'ebigwanjuba byonna bya Allah gwayagala gwalungamya ku kuba eggolokofu. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Eno y'ensonga lwaki Allah yatufuula ekibiina eky'owakati ekirabirwako ebibiina byonna ebisigadde batunulidde ffe. Ebibiina byonna ebisigadde batunulidde ggwe isima. Era baga nti omusiraamu n'akola bw'ati, kale ate nno Hamuza oyo golaba twewuunyiza nnyo, yandibadde omulala n'atabeera oyo. Lumu twali tujja wano mu Darusu awo mpitawo nakasiro mu katale, kumbe eri sayidi eri waliyo emimmonde gy'omusajja nsaagirabye mooka n'egirinya n'egyabya, naye nawulira ng'egulumbala emipiira
najja ku ddirisa naŋŋa nti oli musajja musiraamu naye ne weeyisa nga tali musiraamu. Saalabayo nti erumonde ali eno mu luguudo. Twafuna wano parking nenzirayo nensanga basiraamu. Olaggawa? Ne mbawuyitiramu ne bamperekera. Ne munoonya ne mulaba mu katale nakasera. Ne mugamba naye emmotoka eno wansi nadde sirabayo nti waliyo ebintu. Naye saabigenderedde birinnya naye mbalira ssente. Mbaliraamu ssente ebyonoonese. Naye omusiraamu gwe nali naye nange gwe genda nze namusasula namuwa ssente. Naye nga yaŋŋamba nti oyambadde bw'otyo naye olinga atali musiraamu n'olinnya lumonde wange. Nange nazze kunoonya kyakulya. Naye nga atadde ate mu kkubo bambi. Kubanga sinza kuva mu kkubo ne ngenda ne mulinnyira eri ku mudaala. Yali atadde mu ki? Naye kyankuba omutima ne nzirayo mulage nti waaye ngezaako okutereeza ku ddiini yange wadde ndi munafu. N'ensonyiwa. Ekibula kyaleeta obuzibu bw'amaanyi. Bwe Muhammad alimba abantu atandise n'obakyamyakyamya kati abajje ku kibula ekituufu. Allah n'amunyweza tabaaraka wa ta'ala. Wala in atayita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ba ahlul kitabi ne wanooleta amateeka agenkana wa tebayinza kutunula mu kibula kyo. Abakuyombesa bakutaataganya ne boono basomera amateeka ga Allah ma tabi'u qiblatak. Tebasobola kutunula mu kibula kyo. Wama anta bitabi'in qiblatahum. Ate nawe togeza n'otunula mu kyabwe. Nkuwadde ekikyo. Wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Nabo bennyini nno balabiraawo tebagenda kukaanya ku kibula kyabwe nabo. Bano bajja tunula eno bano batunula eri. Allah namugaa gwe sigala ku ekyo kye nkuwadde. Qibla ey'okutunula ku Kaaba ejja tuliwa Madina. Kubanga okusooka twali tutunula ku masjidi ya Nabi Sulaiman alayhi salam. Allah n'atuleetera ekibula eky'e Makka nga tumaze ate okutuuka e Madina. Olubeerera wonna we tubeera nga tusaala. Naam. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu betuba tumaze okutegeera nti okutunula mu kibula kakwakulizo bw'essala aguddewo ne hadithi eraga nti naye ate mu ssala eza sunna Allah tabaaraka wa ta'ala yatugondeza osobola okusaala nga tutunudde mu kibula singa wabaawo obwetaavu. Kati nga bali mu ngendo oyagala kusaala salatul layiri oba duha, oli mu baasi oli mu train, tekusiba lwakuba nti oli mu train oba oli mu baasi oba mu nnyonyi. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaalanga essala eza sunna ng'ali ku nsolo. Nga tayagala kuyimiriza nsolo ajja taataganya safaari. Ate tayagala swala za sunna zimuyiteko. Kati nga swalaati duha tayagala emuyiteko. Jjuke yatambulanga ne ttiimu nnene. Ettiimu erimu abantu 8. Buli okola stop over otta ssaawa nnamba. Otwala ssaawa nnamba okuddamu bajja waawo. Kati nga tayagala kutaataganya safaari ng'asaalira ku nsolo. Yonna gye beefeesinze. Yumi'u bira'sihi. Ng'esswala zitambulira ku mutwe. Amakulu akutamya omutwe ago maviivi n'akutamya omutwe eyo sujuudu. Kyategeeza nti yumi'u bira'sihi. Eno hadithi etulaga butasubwa swala eza sunna ng'oli mu lugendo, mu baasi, mu train, mu nnyonyi, mu mmeeri. Ku ntebe yaawo toyitwangako salaatul layiri mu nnyonyi kubiraawo wennyini. Salaati duha ekuyiteko mu baasi olw'okuba ogenda lya ntonde okuggyako avuga tasaala. Avuga ye tasaala oba ya faradu oba ya sunna. Kubanga
envuga ezaffe zeetaaga obwongo, emmotoka yeetaaga obwongo bungi nnyo, ate ali dereva yatakimanyi. Emmotoka yeetaaga obwongo bungi nnyo, concentration eba y'amaanyi, kubanga byonna n'ente eri ku muguwa wa bbali eri mu kulya olina ogisoma, singa ekutula n'eyingira ekkubo emmotoka ngiteekawa, so si kulinnya bulinyi kabaati. Bo bali abavuganga ensolo bo baasaalanga, kubanga ensolo tegwa mu mugga, tetumira lwazi, erinamu ku bwongo, esigala edduka naye teyinza tutumira lwazi, ekitali ku mmotoka. Avuga tasaala swala ya sunna ya farada, kubanga emmotoka yeetaaga ennyonyi simanyi ne train naki, naye emmotoka gye mmanyi alhamdulillah njivugidde emyaka, yeetaaga obwongo. Slightest mistake oyinza okwejjusa ebintu bingi mu bulamu obusigadde, emmotoka gy'olaba gy'ozannyirako. Kujjayo maaso katono n'otunda ku simu bw'oti, oyinza okufuna results nga ndala nnyo mu bulamu bwo obusigadde mpaka lw'olifa. Kati hadithi eno eraga nti obusiraamu bwatugondeza tosuwanga swalazo za sunna ng'oli mu train, oli mu mmotoka, oli mu baasi, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaalanga esswala eza sunna ng'ali ku nsolo ye. Ddamu hadithi. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان yusabbihu ala dhahiri rahilatihi. Ekigambo yusabbihu kitegeeza olusi kijjanga kitegeeza esswala eza sunna. Yusabbihu ne mu Qur'an Allah akyogera nnyo, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yusabbihu lillah. Kati yusabbihu olusi kijjanga kitegeeza adhkari, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Ate olusi ne kijjanga kitegeezaamu esswala eza sunna. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala dhahira rahilatihi, yalinga asaala esswala za sunna ku mugongo gw'ensolo ye. Ekigambo rahila kitegeeza ensolo etambula safaari, eyinza okuba embalaasi, eyinza okuba eŋŋamiya, eyinza okuba endogoyi, kasiteba ng'etambula ki? Safaari. Olulimi Oluwarabu Allah yalukola nga lugazi. Ensolo yokka ey'eŋŋamiya erina amannya masufu mu Qur'an. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, yagiyita ibil. Mwe temulaba eŋŋamiya bwe nagikola? Yagiyita ibil. Faaqaru naqata Allah. Al-ibil y'eŋŋamiya erungwa ng'eri mu faamu, ate naaqa y'ensajja, y'enkyala eyonsa, bayita naaqa, oba eŋŋamiya enkyala bagiyita naaqa. Kaakati ate al-iiru was'al al-qaryata allati kunna fiha wal-iira allati aqbalna fiha. Al-iiru y'eŋŋamiya etisse endiboota, emmaali, etisse emmaali mbagenda mu katale kutunda, gibayita iiru, etisse ebyamaguzi, Allah giyita iiru mu surati Yusuf alayhi salam. Ate budina, wal budina ja'alnaha lakum min sha'airillah. Budina oba badana ey'okusala gye bateeseteese ngenda kusalibwa ku duhiya oba mu mikolo gy'obusiraamu, gye bayita budina oba badana. Wal budina ja'alnaha lakum min sha'airillah fadhkuru isma Allahi alayha sawaf fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Al-budin era ne mu hadithi y'ejjuma yajja fakaannama qarraba badana, akeera mu muzikiti abanga asaddase eŋŋamiya, kusaddaka kitegeeza kusala badana. Ate rahila y'okutambulirako ku safaari, neyo rahila eyinza okuba eŋŋamiya oba embalaasi oba endogoyi. Kyova olaba okusoma irimu eno salla agituwe ya rabbi, mu byolina okusooka okugonza ye Arabic language nga language n'engeri gye gyekyukakyukamu bw'eti.
kubanga ekyukamu katono bwe kati ne bakwatira nga tumanyi kiddako tumanyi nakibategeeza kati lwekyuka lwaki kinakiyise kino lwaki akiyise kiri naam haythu kana wajihuhu nabbi yalinga asalira ku nsolo ku mugongo gw'ensolo yo ekyenyi nga yonna gyetunula gyase haythu kana wajihu yonna gye beetunudde yumiu birasihi nga rukuu ne sujudu akutamya mutwe rukuu okutamyamu katono sujudu ne kawanvuwamu okutwanguyiriza okusaala esswala mu kidduka naye ya faradha nedda esswala ya faradha tumala kukaluubirirwa nnyo ne tulyoka tugiteeka mu kidduka ku lwaki esswala ya faradha eza faradha ntono eza sunna nnyingi esswala eza faradha mu lunaku ziri 5 mu 24 hours ate esswala eza sunna mu lunaku ziri 25 mu 24 hours amakulu eza sunna nki zikubisaamu zino emirundi 5 bino ziri 2 mwezi ate ziri 5 zokka kati n'atwanguyiza mu ngendo oleme kuyitwako swala za sunna ezo za faradha eza sunna ng'oli mu kidduka naye za faradha zo tetuzisaalira esoma akaddako tulabe ne sahaba ono yennyini atuyigiriza ibunu umar ategeeza abdullahi ibunu umar yalinga akikola ng'asaalira ku nsolo ye eswala eza sunna mu riwaaya endala kaana yutiru ala bairihi ate ne bairi kitegeeza ngamiya yalinga asala salatul witiri ekiro mu safaari ku ngamiya ye mireme muyitako ate nga bali mu kuvuga tayagala bayimiriza sallallahu alaihi wasallam naam bas maktuba yani almafruda eza faradha nedda eswala eza faradha teyazisalirangako sallallahu alaihi wasallama ku nsolo kubanga tugambye zo ntono zeetaaga obudde bungi okwawukana ku za sunna kyekimu eza faradha teyazisalirangako بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. حديث eno eya ibn umar abdullah ibn umar mutabani wa jeno umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu erimu qissa nezija kuba qissa bbiri katuzireete zonna twalabye nti nabbi sallallahu alaihi wasallama basaalanga nga batunudde ewa nabbi sulaiman baitul maqdis e palestine naye bwe twatuka e madina ne bakyusa ekibula kyokka olunaku lw'okukyusa ekibula nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenze kukyala mu banu salima nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama ekibula kyakyuka ku salati dhuhuri ng'ali mu lugendo babanu salima ewali masjidi qiblataini olwaleero natuukawo sigumusa ebiri olugendo olugenda ku Islamic University in Madina wewali akatundu kebaita banu salima yali kabira ng'eyagumba mu katundu ako nefe wali wagaa nti erimba sumaali tetutiwali wagaa nti erimba sumaali amakulu bebagumbaawo banu salima yali kabira yali agenza obakyalira basiramu bakatundu ako bayitawo masjidi qiblataini olwaleero era bwobanga ogenze mu umra oba hijja instructor wo mugamba akutwalewo bwatakutwalawo abakoze bubi tewaliwo ibada eriwo bakiki ne bw'otuukawo bw'oti olowooza ebintu bingi mu mutwe era kikwongera okunywerera mu ddiini yali agenze kubakyalira sallallahu alaihi wasallam basomemukko ne ku irimu
kati dhuhuri netuuka Allah n'abalagira bakyuse ekibula ekipya bave mu kiri ekikadde ne batandika okusalira mu kibuga ekipya wabula action ey'okuba nti bakyukira mu ssala ate yali Quba ate teyaliiko sallallahu alaihi wasallam nziramu mu Banu Salima ewali masiri qiblatain ye nabbi yetana kuyingira ssala mateeka ne gajja nti okuva na leero mwina kutunulanga wa Makka kati nga bwe tudde nga tusoma tutunudde eno kati ate ssala bwe yatuuka ne badde eri kubanga baali batunula mu mugongo ne banakyuka batunula eri ekibula kyabali Makka wali mu mugongo gye batunulanga ate wali eri kati hadithi gyaleese eraga byali Quba eri hadithi ya Banu Salima bane zina hadithi je tusome mu miryango gino tekitegeeza nti ziweddeyo wabula omusomi omuwandiisi w'ekitabo ziyatufundiza ye naye waliyo endala nyingi ezijja mu miryango egyo zetakonyeeko yatulonderamu biye byalaba nti omwana Adamu alina obimanya wadde asubula mbaawo atandike n'ebyo kale era bino byetusoma wano byonna omusiraamu atandika obutandisi alina okuba nga abimanyi kati ekiba nga atandika obutandisi abimanyi kati ffe tuli kuki hadisi 1400 mwago omusiraamu atandikirwako ezo ze basics zetuliko kati erekedde okuba nga azikola ki nga omuzannyi w'omupiira waliwo basics okusiba omupiira eyo basic y'amaanyi nnyo mu kisaawe kati ono buli kaseera gukutukako gudduka banakuyita ddi okuba penalty eva gukutukako gukola ki onasooka gusiba kati ezo ezimu ku basics z'omupiira kati naffe muyirimu bino byetusoma no ze basics eri hadithi ya Banu Salima ndala nabbi yali agenza okukyala riwaya ezimu zigamba waliyo omulwadde sallallahu alaihi wasallam n'agenda akyalira omulwadde n'afunirayo amateeka kati ate eno hadithi yeeraga okukyuka mu ssala munda kwali mu Quba ku salati subuhi an Abdillahi ibn Umara radiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba'i fi salati subuhi idh ja'ahum ati Abdullahi ibn Umar atugamba nti baali basala salati subuhi Quba ne bawajja kati kyaliwo ekiti ono yaliko yabaddeko ennakasero n'afuna amawulire amapya nti waliwo amawulire agazze mu umma n'addayo ewaabwe eri ekibutika n'atasobola kubasanga ate yajja subuhi etandise ekibutika n'agabawera mu swala yabanga ekibula kyakyuse mukola kibino mutunule mu mugongo fastadaru ne beetooloola ne batunula mu kibula ekipya naye kyewuunyisa elayini ezaali zisukka mu 5 mu muzikiti buli omu yasigala ku layini ye abali ku layini ey'okusatu basigala ku yakusatu abali kwesooka basigala kwesooka imaamu yasigala ali mu maaso nga bwe tudde bwe tuti nga tutunudde eno nga tunatunula mabega kiba kitegeeza ate imaamu yali mu mugongo nedda twabuuza Dr. Ruhaili nti ekyo gwe mu bugezi golaba kijja n'atugamba nti kyangu nnyo era enkola gye bakikolamu fwana ate okikola kyetagisa training myezi nga 9 naye bo bakikola nga kibaguddeko bugwi era natugamba nti parade ku layini z'amagye bakyuka abadde mu maaso ne basigala nga bali mu maaso n'abadde mabega ne basigala nga bali mabega naye nga tezikyamye ne tusirika yatugamba nti parade z'amagye bakyuka abadde mu maaso ne basigala nga bali wa naye nga tezikyamye tezikyankalanye era nga bw'otunula bwo tulaba nti zikyama naye lwakuba bo balina training ate basahaba okulaga nti bo bitonde birala Allah bisukkulumya kuffe banaabaddako bo bakikola nga tewali training kyabagwako obugwi mu ssala ne bakyuka ate ne bakimakinga kubanga eraako emu bagisalira mu kibula ekikadde eraako ey'okubiri ne bagisalira mu kibula ekipya waliwo okunyula kw'amaanyi bafamily members nga balumwa abantu abo abaafa nga basala batunda mu bibula ebikadde Allah n'abagumya ate wama kana Allahu liyudhi'a imanakum
mu Suratul Baqara era olupapula lwe lumu. Temulowooza nti bali abaafa abaatula mu kibula ekikadde essola zaabwe zaafa oba zaalira bwereere nabo bali okke. Allah essola zita iman wama kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tabaraka wa taala tiyatta swala zaabwe mugume kubanga abantu bali balumirirwa nti taata waffe yafa akyatulira mu kibula kiri kakati. Allah n'abanyweza. Hadithi eno yali Quba, mulimu ebyokuyiga. Ekisooka omuntu atali mu swala asobola okutereeza ali mu swala naddala ekibula. Olaba yatereeza muzikiti mulamba ate olw'omu kubanga ono yajja n'abatuuka mu muzikiti nga basaba batunudde naga nti abanga obubaka bwasse ku nabbi sallallahu alayhi wasallam al-layla ekiro wakad umira an yastaqbila al-qibla. Allah yamulagidde atule mu kibula ekipya. Wa kanat wujuhuhum ila ash-sham. Ebiseera bali bakyatunudde Palestine. Fastadaru ne beetoloola ne batunula e Makka. Tumala okwazina inshallah. Wa kanat wujuhuhum ila ash-shami, bali bakyatunula mu kibula ekikadde eky'eshami. Tulabye nti mu byokuyiga ebiri mu hadith atali mu swala akkirizibwa okutereeza, naye bw'obanga otereeza omuntu ekibula omugamba so si kumukwatako. Ate ono teyabakwatako n'ababuulira kubanga ekikyali kyangu nti mutune mu mugongo, naye waliwo okubanga kakyukamu katini bw'okamugamba ng'ojja mutabulabutabuza omukwatako. Bw'obanga mwami ng'oli mwami, bw'aba mukyala ng'oli mukyala, obanga ali mubakyala oba abaami abatakuzira kati nga brother sister wo mukyala wo mba maama wo, naye oba mukyala wa bende tomukwatako. Oba twali mukyala ayinza mutegeeza bireke, si kugenda kukwata ku mukyala wa bende mbu mutereza kibula, bireke tomukwatako, wasalirewo kale wanaamala omulaga ekibula gye kiri ezinaddako zanaaswala ng'atunudde mu kibula. Oba omukyala akwate ku mwami mbu amuteeza kibula nedda. Oba yita abakyala abali eri nti abange mujje mutereze munnammwe ekibula, oba omukyala ayita abaami bajje batereze omwami ono, so si kukwata ku mwami wa bende mbu yadde amutereeza al-qibla. Omuntu atali mu swala asobola okugasa n'okujjukiza Qur'an al-Karim, obanga olina aya gy'obuuse oba weerabidde asobola okugasa n'okujjukiza nti era kati ziweddeeyo, ayinza okuba nga yadde akutaddeko ebirowoozo, nakyo kisoboka. Atali mu swala asobola okujjukiza ebintu bingi, era nga bwe kiri n'omuntu ali mu swala asobola okugasa atali. Omuntu ayinza okuba nga asaala ati ngaffe abasula ku mizigo, akasumuzo k'emmanju nga yakasigaza mu nsawo, abanga akasumuzo kali sayiri ki n'owujjukira nti okayina wa, okajja muno kaba kasukira oba ak'amazzi. Salla tujje ku mizigo jamaani. Akasumuzo namba 6 akanoonya ate namba 8 yakayina ate ali mu swala. Okajjayo n'oyamba abantu baleme kulinda woonomalira esswala. Osobola okugasa abantu ng'oli mu swala munda n'obagasa. Ebbanga ly'omala nga action ntonotono togenda ku moving steps oba nga kyetagisa ebintu bingi. So ate nno waliwo yawulira ekyombo osobola okugasa omuntu ali kati nawulira nga balina ennamba y'essimu gye baagala ng'agirina. Kati najja essimu n'agibawa nga tebamanyi mannya ge yateekamu, ne bagimuddiza n'agibakeberera ate ekyo eyo drama. Oyo aba afuuse drama. N'okugamba bugenda tunonya ennamba y'essimu eyagundi n'ojja essimu n'ogibawa. Ekyo kisobola okulinda. Tuzanyira mu swala kutuuka ku leve eyo. Damu hadith. Quba linnya lya kitundu natuukawo, era bw'obanga ogenze mu umura oba hijja instructor wo omugambanga n'akutuusa mu katundu akake Quba. Bal waliwo ne masjidi yaffe emikolo egyaniriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asenguse okuva e Makka okujja e Madiina baagitegekera Quba.
abakulu bonna bakkaanya we tugenda okukolera emikolo. Ku lwaki we wali ekkuba eriva e Makka ne gye buli eno oba ovuluma Madiina ng'ogenda Makka oyita Quba, era bw'oba oyingira ettawuni y'e Madiina ng'ova Makka oyitira Quba, ne gye buli eno ekkuba we liri awo. Kati baalaba nga akatawuni ako ke baalonda bonna bannamadiina we bakolera omukolo ogwaniriza nnabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam nga azze mu kibuga kino eky'e Madiina, era we gyali emikolo egyo n'azimbawo masjid, era eyogerwako mu Qur'an. Mu Qur'an, la masjidin ussisa ala taqwa, gwe omuzikiti ogwo ogw'e Makka ogw'e Madiina ogwazimbibwa ku kutya Allah. Oluvannyuma lw'abalabe okuba nti bali bazimbye omuzikiti omulala kumpi ne Quba, masjidi Dirar ogw'abannanfuusi, Allah n'amugaana nti guno gwoba ogendamu ogw'e Quba, kati masjidi eyo ya nkizo, era ogendayo n'osalira raka 2 obalibwako umura. Abavubuka abato batuuka e Madiina nga bagenza okukola umura ne badda mu zi woteeri. Mufo gy'ogenda e Quba wali kamotoka ka riyali nga 10. Riyal ze sente za Saudi Arabia baza riyal oba liyale mu Luganda. N'osalira kezi Allah akuwamu umura obanga akoze umura. Okusinga okutuwoza wifi mu rumu yange tetuuka, wifi mu rumu yange tetuuka. Ogenda e Madiina odde otya ku wifi? Emyaka gye wakumala ku wifi ogimanyi. Ennaku ezo 10 mu umura n'otanyuka wifi, umuramu wifi. Obudde bwonna obuweeyo mu ibaada. Twaliko lumu mu umura, naggaga omu nga yagenze n'asikaali we. Asikaali yali musajja mugezigezi nga tulako mu ddalasa ndowooza kye yakola nga buli kanaku agenda ekkuba emirundi 3. Ye nga ageza umura 3, ezo umura 6 ezo. Kati agenda aleeta ebizibu. Agenda agamba boosi we nti kwezi wakola umura mmeka? 12. Twenkana. Agenda akazikola emyaka 12, sente zentekamu naki? Mugaga n'atabuka sebo. Abanaku bano obeesembereza ate akumanyira bumanyiiza. Kyo nsala okwesembereza banaku. Katonga mutyambu twenkana mu umura. Kumbe ono agasse akagenda emirundi mmeka? 12. Buli kanaku agenda 3. Nageza umura zange 10. Ni Allah n'atusaasira ntuyingirawo ne tereza olutalo nga lukutabuse. Agala kumanyira. Sente zenteekamu milioni mmeka. Twakumala wano ennaku 4 mbwa nenkana. Ye ng'agamba nti baatusomesa buli ogenda ekkuba n'osalira akezi eza sunna oba nga okoze umura. Ne tumugamba nti akagamba nti obanga ke kaliko obuzibu. Obanga ekigambo nga omanyi kye kitegeeza? Toyinza kwenkana oli. Ega nti bikolanga biba bikola kyekimu. Obanga naye towenkana oli asalidde ku Kaaba afuna esswala emitwalo 10 akugikutteko bw'oli bukyali bubeezi Madiina. Obanga waliwo empeera z'ofuna waawo nnyingiko naye toyinza kwenkana akoze kiri kyennyini. Oli omuvangako yeetolodde Kaaba emirundi 7 gwe tokirina. Akutte ku Kaaba tokirina. Agenze Safa ne Marwa gwe tokirina. Era oli asigala nga wankizo. Naam. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. Anas bun Sirin tabe tiyalabako ku nabbi sallallahu alayhi wasallama bamutanga Anas bun Sirin
oyo brother wa Muhammad bin Sirin era tabe ni aba bavuka twabafuna mu lutalo lwa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu bwe yagenda okuwamba okutundutundu bendo lya Iraq. Khalid ibn al-Walid nga yakulembedde je akalwa kata Ayini Tamru, ensulo y'entende, akalwa bakayita Ayini Tamru. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu batunyumiza nti ng'olutalo amaze oddukwata atambula mu kitundu kye bawambye, nalaba ekizimbe nga kisibe kuliko n'ebikufuru naye nga byetalaze n'okutalagga lw'obukadde. N'agamba omu ku basajja bemenya ebikufuru ebyo tulabe ekiri omwo. Bagenda okugulawo olugi nga mulimu abaana nga 10, myaka 9, 10, 13 n'abazeeyi 2. Naye nga abaana bateeketeeke bali mu uniform balina ebitabo, nababuuza kiki. Namugamba nti wano eno tahfidh injili, tukwasizaawo baana enjiri mwetugenda okujja bapasita bafaaza basaabadinkoni b'emyaka egijja. Kati eno lino somero boarding section. Khalid ibn al-Walid kyeyakola yakyusa silabasi yokka, nayita bahafizul Quran n'abateekawo 2 bakwasa abaana ba Quran al-Karim, tufune bamasheekhe abanadda. Ebisigadde byasigala biri mu boarding eri mu bedroom simanyani dining gye balira emmera gye bazanyira akapiira byonna yabirekawo ku ssomero. Silabasi gye yakola ki neefuuka tahfidhul Quran, tekamu basomesa bapya. Netufunamu emunyenye endala. Anas ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, Ishaq ibn Rahuya, oyo muwandiisi wa Nahwu, bonna bali mu ttendekero eryo nga bateekateeka kukwata injiri bafunemu basabadinkoni ne basaba esikopi abajja mu maaso. Khalid ibn al-Walid ezimu ku ebintu bye yakola ebyewuunyisa umma. Amangu ago ye yayiiya nti essomero lino tulirekewo nga bwe liri, n'ebisulo n'essowaani n'obudde, kati bwakusoma bwakwebaka kuzannya. Nitaga basomesa bameka 2 bahafidhul Qur'ani abalungi basigale wano mu baana bano. Ekyo nno kitegeeza nti omusiraamu aba ayiiya supiidi kyasanze awo kyennyini kwatandikira okukola ki? Okuyiiya, si kuzembeeya na kwebaka. Bwe yabuuza abasajja bali 2 abakulu ne bamubulya program, n'akyusa silabasi, n'akyusa n'abasomesa, system n'esigala nga bwe badde. Era ne tufunamu abamanyi ba umma era batusomesa. Era ate mukulu w'ono Muhammad ibn Sirin, atali Anas ibn Sirin, ate ye w'amaanyi nnyo kubanga y'omu ku batabe abasinga ebbeeyi. Nga bwe tukimanyi nti basahaba mulimu abaana Abubakar, Umar, Uthman ne Ali radhiyallahu anhu, ne batabe bayina mu bo mulimu Muhammad ibn Sirin, naye yali omu bagita factory mu ssomero bali bamutaddeeyo, balondangamu obwana obugezigezi kubanga obulabo obwana ne babukuŋŋaanyiza eyo. Kumbe bakuŋŋaanyiza umma. Ennyini abaali abagezi Khalid be yakozesa mu magezi gaabwe ge balina ne bagasaate umma radhiyallahu anhu arda. Era ekyo bakireeta nnyo mu byafaayo nti okumanya eddiini yaffe si kutemula bantu nakutta naki, wandibadde ozesomero kyalyoke lyonna kubanga mwalimu amasinzo gaabwe, mulimu ebibumbe, mulimu emisaalaba, biki byennyini ebyakyusa. Emisinzo mugamenyeyo, emisaalaba mugikuuleyo, nefuuke masijidi, kati wanefuuke nankani. Si fujjo, obusiraamu si fujjo. Programu nezitambula bulungi nezitugasa. Kati Anas ibn Sirin ono tabe, tugamba tabe aba muntu atalabako ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga alabako ku basahaba. Atunyumiza nti Anas ibn Malik, Anas ibn Sirin yanyumya, atunyumiza omukozi wa Nabi Anas ibn Malik yajja obakyalira mu Ayini Tamru. Ayini Tamru ke kaalo. Twalaba nti ebiseera byatuuka ng'okutunula mu feesi y'omusajja ne bagamba nti olabako ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, osula otunula osula oloota nga kya bbeeyi.
babaga nti Anas ibn Malik yali omuweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja wano ne bakuŋŋaana ensi yonna neggwayo n'ayingira olwo twogera mu myaka envanyuma nga balala baafa basahaba baani baafa dda ba Abubakari ba Umaru baani kati Anas ibn Sirin yagamba nti sajjanga maaso ku Anas ibn Malik mbeko bye muyigako kubanga amanyi bingi yeyiga ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era waliwo ekyokuyiga eri abawalimu nti oluusi amaaso gakubaako nnyo gwe nojja osaagira mu bintu bunojja okola ekintu ne balowooza nti sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kumbe bibyo. Imamu al-Awza'i bamutanga Abdurrahman al-Awza'i yevanga Lebanoni eyo yagamba nti bwe twamala okimanya nti umma etaddeko amaaso mangi nga n'okuseka omala kutunula ddyo n'ekono si kulwa nti otyetyemuka ne balowooza nti omusiraamu bw'atyo bw'aseka kunkumuka bukunkumusi yenna nga yandyagadde okuseka naye atya bajja kuliza sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamutanga Abdurrahman al-Awza'i nzala ye Lebanon. Akati Anas ibn Sirin atugande ngenda ndaba Anas ibn Malik ng'asalira ku nsolo kyokka tetunde mu kibula bwe nafunamu amwaganya n'empaguza ne mutuukako kye namubuuza nti ra'aytuka tusalli bi ghayri al-qibla nalabye osala nga tunde mu kibula kijja kitya kyali kyamulumye dda nti omusajja tuzze musomako irimu avudde Madiina eri kujja tusomesa irimu ate asala tatunde mu kibula bwe yawaganya fabada bwe bajja bwe tuwaganya batuukako mukamanyako buli yenna bonabala bwe tujja nabo balaba buli Munnayuganda awaganye n'amutuukako wallahi kakati renti kakati manyi kakati nze ndi musajja munaku buli nsuli ankayogera nsonga z'abuvunaanyizibwa naye ye teyayogera byanfuna nakulabye ng'osaala nga tutunde mu kibula kijja kitya yali asaala swala ya sunna n'amugamba nti mbakubanga sala bannabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akikola sandikikoze omutima ne gutereera nemuseeke Anas ibn Sirin Anas ibn Malik omutabe omusahaba ne banaye tutegeragana bwe njogera bino ebigambo muntegeera Anas ibn Sirin oyo tabe tiyalaba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam niye yalabako ku basahaba nga ba Khalid ibn al-Walid bajeno nalaba ku basahaba bayirimu nga ba Anas ibn Malik ate Anas ibn Malik yali aweereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu maka ge emyaka 10 bweddu abayina ebintu bingi ebyomuyigako eri umma. Kati Anas ibn Sirin eno hadith tuyigamu okuba nti abantu Allah batuwadde nga tubalinamu irimu tubajjako irimu bw'oba ofunye omukisa n'omugwikiriza mujjeeko irimu tomuzambya mipiira tomuzambya kirabu za mipiira na World Cup n'ebyenfuna economy kubanga ebyo sobola binywe n'abalala bangi ababoda boda ali ku stage babimanyi osobola binywe n'abantu bangi ne mu taxi nawa bw'oba ofunye omukisa n'ogwikiriza ne manyemu ku kayirimu muganyulemu ku side yaki ya elimu ate waba ina kyakoze notakitegeera genda gyali ffe tugenda ku mizindalo waba ina kyakoze notakitegeera oba nolabanga ekiri haramu kubanga Anas ibn Sirin yagamba nti omusajja ono asaala atya nga tatudde mu kibula teyamulinda kuvaawo kumwabya yagenda gyali namuga nti ayituka tusalli bighayri alqibla nakulabye ng'osaala totunudde mu kibula kumbi yali asaala swala ya sunna nga tayagala kuyimiriza bantu bali batambula nga bamutwala bali bamutwala ng'alaba omusajja ate ali mu kusaala ng'ate ensolo tetunudde mu kibula kwe kumunnyonnyola nti mba kubanga sala bannabbi sallallahu alaihi wasallam nga akikola sandi kikoze. Kati ebyokuyiga mu hadithi eyo okuba nti bw'oba olina musomesawo omuntu alina enniya ennungi n'omutima omulungi omusomesawo oba omulabye ng'alina kyakoze ekyawukana n'ebyotegeera tetenkanya omukole ki omutuukeko so sikola ka audio n'okawanika ku Facebook kubanga ate oba ogamba bali ate olusi asobola kuba alina n'ensonga asobola okuba nga alina
ekiba ng'olina nniya nnungi tusala atuwa enniya ennungi. Ddamu hadith. عن أنس بن سيرين قال Anas bunu Sirin tuganye tabi'i musajja mu Iraka alina muganda ye bamuyita Muhammad bunu Sirin naye era we Iraka naye Muhammad bunu Sirin yasinga okumanyikwa ku basomi ba ilimi era ye mukulu w'ono twabafuna mu lutalo Khalid ibn al-Walid n'abatufunira. Naam. استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين تمر falaqaynaahu bi'ayni tamr. Omukolo gw'okumwaniriza omugenyi w'ebbeeyi gwali mu kalwa kayita ayini tamri. Awo nno ayini tamri waali olutalo dekabusa, wali olutalo lw'amaanyi nnyo. Khalid ibn al-Walid we yafunira abo abaana bayitangawo ayini tamri. Bali balimawo nnyo entende. Ekigambo ayini kijja nga kitegeeza oluusi eriiso eriraba, oluusi ensulo ez'amazzi oba ensibuko y'ekifo nga wavaawo ebintu bingi. Kati waliwo amasamba mangi ag'entende. Waliwo Omuyudaaya w'amaanyi nnyo. Khalid ibn al-Walid n'amukuba n'amusa ku ttaka newafuuka wa ummatu Muhammad. Kyabulaga nti falaqaynaahu bi'ayni tamr. Twasinkana yatusinkanira twegattako twali mu kafaako ke bayita ayini tamri. Akamanyikiddwa nnyo mu byafaayo akakafo, amanyikiddwa nnyo mu byafaayo by'Obusiraamu kubanga bwe kadda mikono gyaffe ate amasamba ne gatugasa. Balina amasamba g'entente. Naam. Faraaituhu yusalli ala himaari. Yali atambulire ku ndogoyi. Himaaru ye ndogoyi, donki. Ate najja agisaalirako. Kyokka jjukira nti endogoyi eri najisi, kyobola teriibwa nnyama eri haramu. Obusiraamu tebukkiriza kulya himaar, donki, kubanga nkyafu. Ennyama yaayo nkyafu nga bw'olaba kaabuyonjo. Tuli ffenna hatta ne bwekuyita mu ssala odda mbuzi kukima bupya, donki. Naye mu Busiraamu himaaru ziri bbiri, himaarul ahli ne himaarul wahshi. Himaarul ahli ye donki, himaarul wahshi ye zebra. Erina strips eza white. Lweta himaarul wahshi. Omwarabu yagita nayo himaaru kubanga zifaanagana. Bwe baali ozisemberedde booti, donki ne zebra zirina ebitendo bingi ezikola ki mu kikula ebifaanaganamu. Naye ate eri ey'omunsiko eriibwa ennyama mu Busiraamu, zebra eri halal. Zebra eri halal ogirya ennyama mu Busiraamu terina buzibu. Era Nabbi yagikkirizayo sallallahu alaihi wasallam. Ekyewuunyisa teyagiraba nako, teyalabako ku zebra sallallahu alaihi wasallam, naye yagyogerako. Era nga bw'olaba muwoza walli empeke ya Nabbi teyalaba nako mukyere musajja wali. Teyagulaba nako, naye si kibi giyita mpeke yaani ya Rasuulu. Ate ne bakakyusa waliwo bagiyita mpeke ya mutume. Naye tewali kisiga nti Zambia ogiyita mpeke ya mutume. Tewali buzibu. Kati zebra yo eri halal, naye donki eri haram kubanga nkyafu. Kati ate nno sahaba kwe yali asaalira, tewali buzibu, kikkirizibwa kubanga obukyafu bwayo tebuva mu mubiri gwayo kujja ku ngoye zo, era obukyafu bwayo tebumalako wuzu ku ngoye zo. Yali atuddeko ng'omubiri gukonye ku bode, naye obukyafu bwayo ng'ogituddeko bw'otyo tebumalamu wuzu ku ngoye. Wabula el haramu tolyanga donki. Era bwe twali e Khaybar, Khaybari twamenyeka nnyo n'olutalo lw'e Khaybar. Sallallahu alaihi wasallam yali abaze birala okutuukayo ng'obusajja si bwangu. Yali abaze ennaku nnya ne tugenda mu wiikisi 3, emmere n'etuggwako, abalwanyi nga tebalina kyakulya. Lumu beekumamu ogutaaka ne basala donki ne bagikuba amasefuliya. Enjala ng'esuse. Almajaa hamalatuhum ala dhalik. Obutirivu bw'enjala bwabasindiikiriza ne babaaga donki. Nabbi n'akimanya sallallahu alaihi wasallam n'agaba byonna mubiyiwe mu ttaka nga ndaba. Jjukira nti amagye bwe banga bagenze mu ttalo tebaba wamu nga bwe tuli wano, abantu kumpi 8, abalala bali eri, abalala bali eri. Yawulira olusu lw'ennyama etokota n'abuuza kiki ekyo. Muntwale we bafumba kutuukawo sefuliya nnene bweti nti ennyama yaki?
tufunyeyo ku donki emu ne tugisala. Allahu akbar, omukulu n'atabuuka, kaka ennyama nkyafu mugenda girya mutya, mubiyiwe. Ne bagiyiwa, n'alagira ne basala ku ngamiya ze baalina. Naye Atiya twali naye, wali omukyala mutanga Atiya yatambulanga, y'omu ku bakyala batambulanga n'ejje lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Amannya ge ag'obuzaale Nusayba binti al-Harith al-Ansariya. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga agenda mu lutalo yalinga yeetagako abakyala, naye abakyala abaabanga bakuze mu myaka nga tebakyalina bwetaavu eri baami, nga n'abaami bamutunako bw'ati mpozi omulamusa kyekyokka kimala. So si abakyala bato, kubanga baalinanga emirimu mu lutalo ng'okusiba ebiwundu ebyabalwanyi, okufumba, okukuuma emigugu. Naye olwokuba nti Khaybar ne Madina si wala, Atiya yavuga wagon n'addayo e Madina akima emmere. Era kyolaba be bamu ku bajeno be twogerako, Atiya yavuga wagoni n'agizaayo e Madina, n'ayita mukazi n'ayita mudungu. Khaybar natuukawo, n'atuuka e Madina n'ajjuza wagon n'agisika nedda. Agamba nti Atiya akumyewo n'ebyokulya, ne bagaba mu kampu bantu bafune ekyokulya. Naye mu kutwala wagoni yagitwaliramu abalwadde batakyatugasa. Abawaliwo abalwala ng'abantu bali mu lutalo ate baleeta bafuuka badeni eri abalwanyi, nagwo mulimu, n'abatikka n'abazaayo Madina babajjanjabire eyo. Kati mu kuzza wagon n'ajjuzaamu ki? Entende, eŋŋano, amata, aleeta eno e Khaybar. Ye nno baanange ebyafaayo nga biwooma, lwakuba akabenje akabirimu bw'obisomesasomesa ennyo bayinza okutwala, kubanga ebisinga bya ntalo. Ebisinga bya ntalo, hatta ne bw'ogenda mu nsi z'Abawarabu, omusomesa asomesa ennyo ebyafaayo ebyo, gavumenti emweraliikirira, kubanga ebyantu baguma emitima. Gamba nti oye munayagala tukola kyono. Kati Atiya Nusayba binti al-Harith al-Ansariya radiyallahu anha yatugase Khaybar. Basahaba bali maze okufumba donki, Nabbi n'abagamba nti eri haram kubanga nkyafu, ennyama yaayo nkyafu, terina njawulo ne kaabuyonjo, naddala ziri zi pit latrine, tekkirizibwa kuliibwa. Sallallahu alaihi wasallam yagiwera. Naye tulaba wano nga Anas bin Malik kwe yali atudde era kwe yasaalira, obukyafu bwayo tebukosa ngoye zaffe mu wuzu. Ddamu akagambo ako. Faraaituhu yusalli ala himari. Himaru ye donki. Wadde nkyafu naye tekosa ngoye, singa ekwekulukunyako, obukyafu bwayo tebumalako wuzu. Yali etunudde ebbali n'ekibula, ekibula kiri ku kkono ate yetunudde eri. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.